oli mukulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. Alright, mulabi waffe twekumiddeko okutuusa akaseera k'olwaleero gwe atulaba ku Saviour TV tukwebaza eyo gy'otuusaako engalo ate ne tusaba Katonda akwongerenga okukugabiriramu ebyo by'okola kubanga okoze omulimu gwa ttendo. Nga bwe twakusuubiza nti ffe tujja va tukuleeteranga ebyo ebibeera gy'otabeera ate n'abo abantu ab'enjawulo abagezaako okubaako nga bakola emirimu egy'enjawulo mu disitulikiti yaffe ate ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Olunaku olwaleero era tukuteetedde omu ku bakyala ab'amaanyi mu Kiboga disitulikiti wano ate nga mukyala muyimbi, mukyala mukozi wa bulango, mukyala akola emirimu egy'enjawulo. Era mu ngeri y'enjawulo tugenda sooka n'okuwaniriza omukyala ono ku Saviour TV ate atunnyonnyole atubuulire amannya ge ate atweyanjule mu ngeri esingako obulungi. Maama tukwaniriza ku Saviour TV. Neyanza nnyo ssebo. Bannange nga bulijjo omuyimbi wammwe Miracle Hearts bayimbira akayimba ke musinga okwagala ennyo n'ennyimba endala nnyingi. Mutulaba kusinza gye tuvudde wala eyabakubira akalango ka Saviour. Yanguwa aleeta omwana weeno ku Saviour gunjule n'ebirala bingi nnyo. Ndi wa mukisa kuba olwaleero ngenda kwogerako ko nammwe. Kakati maama, abatulaba beetaaga okumanya amannya go amatuufu kubanga bo bawulira Miracle Hearts naye beetaaga okumanya erinnya lyo oba amannya go amatuufu. Amatuufu. Amannya gange amatuufu mpitibwa Nalunkuuma Miracle. Ndi mukyala neddira ndiga. Essebo. Kakati maama, otugambye wakola akalango ka Saviour ate oli mukyala muyimbi naye twagala okumanya akalango kano kijja kityo okubanga gwe yakakola era ani yakayiiya kubanga kyensuubira nti ojjukira ebyaliwo mu biseera. Byonna mba mbijjukira. Akalango kano kijja kitya nkakole. Jjukira nze nga okuyimba siina gwe neegomba nti neegomba omuyimbi waati wabula talenti y'okuyimba kiri munze munda ate nekisangibwa nga nkyagala. Kati akalango kano kajja katya nkayimbe nasomera ku Saviour okuva mu senior 1 naye bagamba ekirabo ky'omuntu kimuseguliza naye ne ŋŋamba lwaki ddala siyiza ssomero lino kalango. Osegeza akalango gwo wakayiiya. Akalango nze yakayiiya era bw'oba ng'oli eyo ng'olina essomero lyo nga mutuufu ogamba njagala akalango akamalayo nga kagenda kukuba emyaka n'emyaka. Ekyamazima akalango ka Saviour ne kati akako ke kakyakola. Kati nkusesa ki muzeeyi Kitakule. Namugamba muzeeyi tukyuseemu mwaka akalango yaŋŋamba mwana wange kaleke tokakwatako. Myaka na myaka ke kakuba. So omuntu wabeera eyo ng'ayagala mukolera kalango ka ssomero lye oba ka bizinensi ekintu kyonna kuyiiya buyiiya kintu ne tukola akalango akalungi ak'ebbanga lyonna nga. Mwaka ki gw'okoleramu akalango ako? Oba bw'oba ojjukira myaka ki gye wali ku Saviour gy'ojjukira akalango ako mwe kaali myaka egyo? Mwaka ogwo nnyinza okuba ngwerabidde. Nnyinza oba ogwerabidde. Kale katugende mu maaso. Nga watutegeezezza nti oli muyimbi era olimu abantu bawulidde ku nnyimba zo era bawuliranga ekyamazima ennyimba ezo bazaagala. Naye bwe nzijukira mu kunoonyereza kwange kwe nnoonyereza nga tetunnaba kujja wano nzijukira nga olinga eyatandikirako mu nnyimba ezitali za gospel. Essebo. Naye kati oyimba nnyo gospel. Lwaki ekintu ekyo waliwo transformation okuva mu nnyimba zino abantu ze bagamba zansi nodda mu nnyimba za gospel? Ensonga eyo eriwo eti nze okuba nga gwe omanyi ennyimba eza secular oba ŋŋambe love songs ze tuyita ez'ensi abantu ze bayita ez'ensi gwe wagenda oziwulira olwedde nga nayimbayimba dda naye nga ennyimba za nasookerako okuyimba zaalinga za gospel kuba nze ndi kyakigaalo. Ndi kyakigaalo nakulira mu kyaki omugenzi taata yali musajja musumba era ne mami wange saawa zino mukyala musumba mulokole famire y'abalokole. So nga bw'omanyi talenti osobola n'ogamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza ate omuntu alina kulya ku talenti ye. Ne ŋŋamba lwaki siyiyayo ku nnyimba ezisobola okumpa ku ssente. Omwo mwe mwali oluyimba lwa surprise abasinga surprise bamumanyi. Omwo mwe muli oluyimba lwa Lwokaano
onzije mu lwokaano luyimba lwa mikolo era omuntu wabanga ali eyo ng'alina omukolo gwe era antuukako butuusi ne twogerezeganya ne muyimbira ku mukolo gwe. Kakati ekibuuzo ekirala kye njala okubuuza newankubadde nga mu kusooka wagambye nti oyinza okuba toyina muntu akusikiriza kuyimba nga kitono naye nsuubira era wayinza okubeerayo omuyimbi agwogamba nga bw'ayimba owulira nga naawe owulira nga muli akunyumira. Kituufu ekyo. Muyimbi kyoyo wempulira nga wayimba ebyaddala abayimbi mu Uganda bangi abayimba naye omuntu bwempulira nga bwayimba nnyumirwa ng'era ennyimba ze bwemba nzizaawo n'enduyimba oluyimba lunkole omukyalo oyo bamuyita Bettina Namukasa. Bettina Namukasa era Bettina Namukasa eyo gyali akimanye nti ekibaga waliyo omuwala bamuyita Nalunkuuma bamuyita Miracle Hearts ate nga ye mwagala ku mutima. So era nzijukirako lumu omwami era ekivulu ekyo mukijjukira omwami Lutaaya yategeka ekivulu wano ku Town Council nga competition za kulaba abaana balina ebitone naye nga tuyimba copyright ng'olonda oluyimba lw'owulira lw'osinga otegeera n'oluyimba mu ngeri eri best osobola oduyimba n'okulusinza nnyinirwo. Nze nalonda za Bettina Namukasa nayimba oluyimba lumu nayimbako na paati emu nali ŋŋenda mu maaso ogundi n'atugamba naŋŋamba Miracle lekeraawo tobba luyimba lwa munno mu bufunze nayimba oluyimba lwa Bettina Namukasa kujula kulumusinza kuba nze ndwagala mwagala ng'omuntu kale muntu gwe njagala music we. Kakati ekibuuzo ekirala oli muyimbi kimanyi nti abayimbi babeera ne bamanager abakola ku nsonga eza management naye mu kaseera kano olina manager amanaginga music wo. Ekya manager ebbanga lyonna kuva we natandikira okuyimba okutandika okulikodinga omwami wange ya managinga era ye manager wange omwami wange munnange ebintu byonna yabyefunza byonna abimanaginga yakumanaginga kuva bwakapaka byonna. Yes ate tunaddamu ABCD tekisoboka naye nga omwami wange ya managinze okuva mu ntandikwa mpaka nakati okujjako ye bw'alituuka n'agamba nti omuyimbi wange leka mukwasa ono si kwefunira wabula nakukwasa omulala ye n'atuuka n'agamba kambeko gwe mumukwasa naye nga omwami wange ya managinga mu music wange. Omwami engeri gy'akumanaginga okirinamu obuzibu bwonna oba okiwulira mu ngeri esingako obulungi? Of course nkiwulira bulungi olw'ensonga omuntu omwami w'omufuna mufuuka omuntu omu mubeeranga baluganda mubeeranga bamukwano means ekintu kye mba njagala naye kyaba alina okwagala okitegeera oba ye kyayagala nange kye mba nina okwagala kati omuntu ng'oyo bw'abanga mwami wo ate nga mukwano gwo bw'akumanaginga ndaba kiba kirungi nnyo mba nkiwuliramu nnyo emirembe okuggyako ye ng'atuuse n'agamba nti oba afune omuntu amuyambako mu kya music so si mu birala. Kakati omuntu ayinza okubeera eyo ne yeebuuza nti olina music omu recording oba omukwate video kati twagala kumanya olina videos nga mmeka oba audios mmeka ez'ennyimba? Videos nina at the moment nina videos 3 video ebbiri nazikolako bbanga emabegako oluyimba olumu luyitibwa Nkwesunga era wogenda ku YouTube no searchinga Nkwesunga by Miracle Hearts olufuna bwogenda no searchinga Surprise by Miracle Hearts era onfuna then ate wogenda no searchinga Mutulaba kusinza by Miracle Hearts era onfuna. Kakati yes. Omuntu yeetaaze music wo kubanga abayimbi kye tumanyi nti mubeerawo okutusanyusa sebo ate namwe okufuna mu music wammwe gwe mukola omuntu akwetaaga ayinza kufuna atya? Omuntu aneetaaga
nga okufuna nze oba okufuna music wange nanti akwetaaga mu kumukolera music oyo oba ku mikolo oba balinayo crusade eyo naye nga aneetaaga okunfuna omuntu aneetaaga okunfuna oba olina mikolo oba oyagala kukolera kalango ka bizinensi oba ssomero ng'eryo era ennamba za manager kweziri ku bayo kitegeezaawo walina okufunira then ekirala twagala okumanya omanyi industry gy'olimu sijja kugamba gyozzeemu kubanga ebbanga liyise baddemu naye waliwo okaŋŋambe abali successful mu industry eno abali waggulu olina kigambo ki ky'oyinza obbagamba ekiyinza okukuleetera naawe okuwulira nti singa kiba kibatuuseeko ne bakola batyo naawe owulira emirembe wenga omuyimbi nti waliwo abayimbi abali mu industry eno already nga bagitandikamu dda bo nga already batuuka dda ku destiny yaabwe mu talenti zaabwe oyinza kubaako kintu ki kyenyinza okugamba oba kubasaba oba kubagamba oba kuba advising oba mu ngeri yonna okulaba nga n'abantu abakayingira mu industry bafeelinga comfortable ate n'okusobola okufuna oba nabo okulaba nga kaŋŋamye nti basamba akaggi nabo basobola okutuuka we basuubira okubeera ensonga nkulu era weebale nnyo ssebo kale kambayite ba celebrity mu music industry kyenyinza okubasaba nsaba babeere n'omutima bwe tudda ku sayidi ey'eddiini omutima guba gwa nnyama babeere n'omutima ogw'ennyama baleme kubeera na mutima mugumu nti bw'oba ng'ofuuse celebu toba nnyo na njawulo na bano bantu ba wansi toba nnyo na njawulo ate abo abantu aba wansi gwe boolabanga boyinza oyita aba wansi baba bakwetaaga nnyo okusinga ekintu kyonna era kyenyiza okusaba abayimbi abo ab'amaanyi nti waba gwe Katonda akuyambye n'oyitamu wadde oba obonyebonye okutuuka gy'olaga at least gwe baako omuntu gw'oyanguyirizaako talenti ye esobole okuvaayo ate si yaleme kubonaabona nga gwe wookibonyeebonyeemu gwe gwe omukisa gw'ogenda ofuna okuva eri Katonda kuba si kya bonna abayimbi ab'amaanyi abasinga alabanga talina kwefasa eno wa wansi buli omwato obeeruliwe naye ekyamazima kyandibadde nti kyembasaba abayimbi ab'amaanyi bw'oba oyiseewo baakokka abaana aba wansi boolaba ng'alina talenti bw'osobola okugamba ono leka nkole ki nange aveeyo nga ku lwange Katonda aba ajja kuwa omukisa. Kaakati waliwo abayimbi kaŋŋamba abapya bakayingira industry nga balina ebibasoomooza oba oli awo mu ngeri ey'ensimbi mu ngeri ya connections kuba tukimanyi kintu kikulu nnyo naddala mu music industry naye abayimbi abo abato tetujja kwawula oba kale sijja bayita bato naye abakayingira industry tetujja kwawula nti oba bali mu zino ennyimba abalala ze bamanyi ng'ez'ensi oba za gospel bugambo ki bw'oyinza obbawo okubakumaakuma weewaawo bayinza okuba nga balina ebibasoomooza naye tukimanyi nti buli woyita mu bisoomooza ate weeyongerayo ku ddaala ki eddala bigambo ki byoyinza okubawa basobole okusigala ku mulamwa kuba bangi batandika ebintu ne bikola ki ne basoomooza ne babivaamu kati bugambo ki oba kuwabula ki kwoyinza obbawa nabo basobole okusigala mu kintu ekyo kubanga tulaba nti omuntu gyakoma okulemerako mu kintu kyakola ate asobola okutuuka ku ddaala eddala. Kituufu kuba kati nange wentuukidde okuba hiiti nkugambe nze nayimba kuva dda era nagenda n'okugenda ku Seviya ne ŋŋamba wayireka nkole akalango k'essomero nga nayimba dda era mu primary naye kuva kwolwo nga sirina hiiti gye nali nkubye naye kulemerako kati kyennyinza obbawa akagambo ke mbasuulayo abayimbi abato butagwamu maanyi butabikoowa ate n'ekirala obuteesalira nnyo magezi nti mpiseewo ntya kuba bwe weesalira nnyo amagezi naddala abayimbi abawala ne weesalira nnyo amagezi nti kati kankole kino kijja kunnyamba okuyitawo oyinza okwagala okwesalira amagezi fayini oba n'oyitawo naye ng'ate ogenda kukoma mu kkubo ng'obulamu bwagenda bwe njogera ekyo oba okitegedde naddala abayimbi abawala abato omuntu tava eri n'akugamba nti njagala kukuyisaawo kola kino gwe sigala ku mulamwa gwo bwe kiba nga kiyingiddemu kutwaliramu
mubiri gwo ekyo kireke kubanza nandibadde nayitawo dda naye ebyo nga bwe bijjawo awo ng'enkolagana eba egaanye kakati ekirala nenniiririra paka Katonda bwe yampadde hiiti kakati ekirala osobodde kukwasaganya otya music n'emirimu gyo gyonna ate ne family engeri gye nsobodde okikwasaganyamu omanyi kati nze ndi muyimbi atali muwala ndi muyimbi omufumbo ate nga manager ye husband kati nze ekyo kyannyambako olw'ensonga nti talenti yange nasangibwa ng'omwami wange ajagala ng'era akola nnyo ekisoboka alabe nga mpitawo kuba akyagala akinjagaliza kati wekiba nga byonna byetooloolera ku famire bizinensi omwami waali nange wendi talenti omwami waali nange wendi tutuula ne tugamba kati tukoze tutya ne tutuuka ku nzikiriziganya kakati nsigaza ebibuuzo byange bibiri byenjagala okubuuza ekiddirira ekisembayo nti waliwo bangi abakyala abali mu kuyimba oba abaagala okuyimba naye ng'abaami baabwe tebabakkiriza oba oli awo nga omwami alowooza omukyalo ono singa anaamala n'afuuka celebrity oba oli awo omukyalo ono basobola omumutwalako oba ne bw'oba nga tannafuuka celebrity oba oli awo omukyala engeri gye bagenda ennyo mu bivulu bwe bityo bayinza omumutwalako newankubadde nga omwami we si ye maneja w'omukyala we kati nga gwe bw'oli abaami abo bagambayo kigambo ki ekiyinza ky'owulira muli ky'oyinza okubatuusaako okulaba nga ekitone ky'abakyala baabwe abo tekifa kyenyinza okugamba abaami nga ayina omukyala we ng'ali talented muyimbi nze ngamba kyebalina oteeka mu bwongo bwabwe nti omuntu yeekuuma yekka kisinziira omwami bw'omukyala omwami services zaawo omukyala oba ku sayidi y'omukwano gwabwe enkwatagana yaabwe eri etya omukyala asobola okugenda ku kivulu oba n'agenda okuyimba gy'alaze naye nga omutima gwe gumuli waka amiisinga okudda asanga omwami we kitegeeza abaami abalina abakyala abayimbi balina oteekateeka abakyala abo emitima gyabwe ne gitambula ng'obwongo buli wa mwami ng'amiisinga laavu eri gy'omulaga ewaka ate n'abakyala nabo era leka mbawe kino bw'oba nga oyagala okutambuza obulungi talenti yo waleme kubaako bikutataaganya omwami mulage nti ye mwami omwami mulage nti ye mwami bw'anaaba ng'ayagala talenti yo ekyo Katonda aba akuyambye ng'abyagala kuba waliwo abaami abatabyagala naye bw'aba abyagala mulage nti ye mwami kitegeeza nti ne asigaze ekitiibwa kye ne bw'obanga omaze okukuba nga bwe bakiyita mu bayimbi nti okukuba akaggi ofuuka sereedi ekitiibwa kyewaka kirina okusigala nga kyekyo kirina osigala nga kyekyo kuba munnange n'abayimbi nabo bantu era n'omuyimbi aba yeetaaga okuba nti ono mwami ono ye mwami wange okitegeera so omuyimbi omukyala bw'obeereyo ng'oli muyimbi nga naye oyina amaka nze ngamba byonna wandibikoze naye first priority yo wabe waka family eyo bitambula bulungi then awo talent eryoka ekunyumire ate era kyekitiibwa kyo nti ono mukyala gundi bwe weesiimye nti olina okumanaginga nga ye husband wo tekitera kusangika oba oli awo nyinza n'okuba nga tusobola okubabalira ku ngalo kituufu kuba abaami abasinga tebaagala abakyala bayimbe naye munnaaye kakati omwami wo kyemmanyi muli naawe olinayo ebigambo byoyagala okumugamba kubanga kyakola si kya buli omu kyanjawulo kituufu n'olwekyo kiki muli kyoyinza okuba nga kyoyinza okumuwa nga appreciation ku mpewo abantu basobole okulaba nga ekyamazima yo appreciative eri manager wo ate nga ye husband naye lwakuba oyagadde mwebalize ku mpewo naye buli lunaku mwebaza kyenyinza okugamba omwami wange nti mukwano nsiima byonna byokola bannaye kamwebalize ku mpewo mwami wange nsiima byonna byokola tekisangika mwami bayidhawe kankubulireyo kino oli one
in the what? Millions. Enkola yo si ya bulijjo. Tenyinza okwongera okwebaza webale kwagala talent yange kuba abaami abamu tebaagala abakyala baabwe bayimbe naye wayagala talent yange kuva mu ntandikwa byonna mbijjukira mukwano era neyanziza keep it up tojja ngoko kale omulabi waffe wa Sevia TV tukwebaza okubanga otwekumiddeko okutuusa kati ate oyo y'omu ku bakyala baweesiza Kiboga district ekitiibwa ate n'essomero lya Sevia High School okubanga lyeyongera okubeera nga litutumuka kubanga we tufuna abantu abafaanana nga babati abava ku Sevia High School ate naffe tweyongera amaanyi ne tumanya nti omulimu Sevia gwekola gw'amaanyi olwekyo ntwala omukisa guno okukwebaza gwe abadde atwekumiddeko okukakasa nti programu eno eteekebwamu ensimbi essomero lya Sevia High School ate nerivujjirira byonna okubanga bikutukako awo wobeera ku simu yo ate oba ku laptop yo oba ku buli mukutu gwa mpuliziganya gwonna gw'osinziirako olwekyo ekyo tukwebaza kyekyo okutwekuumirako tusaba Mukama Katonda akutukuumire oyongerenga ate okutulaba ate naffe nga bwe twongera okukuweereza.